أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم nsabye njogereko nga nyimiridde kuba nsudde nnyo okuva ku makya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So omugenyi waffe omukulu ali mu ngatto za mukadde waffe Sheikh Amulegeya, Sheikh waffe omukulu Sheikh Abdurrahman, ne baseeka mwenna n'abakulu b'ebika mwenna abali wano, ekika ky'Engeye n'ekika ky'Empeewo, mu bamaama mwenna bamaaso ga kamera sakisa nnyo okubalabako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okusooka tubaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwa ekyengera ky'obulamu okuba nga tukyali balamu okutuusa kati, n'atuwa n'ekiro eky'enkuba ekiraga nti edwa yaffe agibulesinze era agikkiriza. Nebaza nnyo basheek mwenna abakulembeddemu okusoma edduwa eno, ne basheek abatusomesezza ekiro kyonna, bane nga Allah basasulemu bulungi bwereere. Nebaza nnyo mikwano gya sheek egyamubeererawo mu bulamu ne mu butabaawo. Okusooka nebaza nnyo mutabani waffe Haji Abduyiga bamulabyeko, naye osobola okwogera n'oyimirako bongera okwetegereza. Bananga bakamera Haji Abduyiga oba mwamwetegereza bulungi omwami oyo. Seeka yali yamugyako amaanyi ge gonna nga yamutuma Habibi, nga ye Habibi we, era nga wabagambye kale yayogedde ku Anwar, nenze tanjogeddeeko nti Seeka ndoze engeri yakulira mu Bawarabu yalina enkola y'Ekiwarabu, nga Seeka Abdurrahman wagambye nti yajjanga wano ne teyandabako. Si yeyeka, abantu bangi nnyo abatandabako, naye nga nabeerangawo wano emyaka 2. Naye nga kizibu nnyo okundaba. Sheek yankumira nnyo mu nnyumba, era nga omugenyi n'wabazze mukola ebintu byammwe, ye najja mu ddiro n'asavinga abagenyi be. Bakyalako maka gano bakimanyi. Naye Seeka yankwasa Haji Abduyiga ne Anwar, yamuwa Anwar nga kibebi nga wabagambye, nga ajja kuno n'amuwa ne batambula naye. Bwe twagendanga e London twasulangawo Hajjat Zaria, twamuyitanga Mama Sesanga, era naye mwebaza nnyo okuba nti yabeereddewo Sheek up to now, omukwano gwe yamulaga mu bulamu nakati. Ne Haji Abduyiga yatukimanga n'atutambuzanga. Kati ye Anwar mwana wa .com yalinga amanya ebibuga by'e London eyo, nze nga ngoberera bugoberezi sibitegeera, naye nga ne opportunity gifunye erinnya ennyonyi. Kati nga tugenda e Chelsea n'alaba emipiira, ne tugenda Arsenal Stadium, tugenda kwa Westfield, naye nga Haji Abduyiga yatutambuza. Bane tekyali kyangu Seeka kwesiga kukwasa family ye, era nze kyobola Haji Abdu wallahi Allah yamulaga nti waliwo amazima gyali, nti ne we yavaawo omukwano wasigala nga obukuumye. Haji Abdu twafuna ebizibu nga Sheek afudde, yaŋŋamba Haji ati nze siyinza kwegatta ku bantu nga manye ekituufu kyennyini. Sheek nali naye mu bulamu, ne ku ssaawa esembayo nali naye, era ne mu intensive care ne audios tuzirina twayogeranga, ne Haji Abdu yayogeranga naye. Nagamba kati siyinza kwegatta kuli ne binu nga manye amazima gennyini. Sheek mba mulyazamanyiza. Twatambula ne Haji Abduyiga paka nakati ambuza afukamidde, mbeera maama we nga wabagamba miwe yenna kitonze nabunnya. Bambi wabale kubeerawo Sheek n'okubeera nga okuumya obwesigwa, oba ne tickets wandibadde zigira nofuna wakasenta naye nabanga ozituukiriza obweyamo bwa mukwano nga tickets n'ozireeta. Webale nnyo kuzireeta, era tujja kujja e London tugende ne Canada. Sheek nga we yali akiplaninze, naye era nkusuubiza era nja kuddanga. Sheek yalese gold mutwe muno, ebyombo bijjudde muno, sente zijja kubaawo, mujja kundabanga nga ndese Anwar inshallah. Nzirako okwebaza Sheek Abdurrahman. Sheek Abdurrahman nga wabagambye saamumanyako obulamu bwa Sheek, naye nga namuwuliranga. Naye ndoza Seeka yali nsonga lwaki yaŋŋambanga, oba naye teyamanyanga, Allah yamwogererangako gatamanyi. Sheek Abdurrahman nali simumanyi, ne Sheek yamunyumiza emirundi 3, naye emboozi gyanyumiza y'emu, oba yeerabiranga nti yabadde aginyumiriza naye ng'agiddamu. Naye twali mu ddiro n'agiddamu, batudde mu kisenge n'agiddamu emboozi. Kakati nga nyumiza Sheek Abdurrahman balina obutakwatagana bwabwe, kubanga ye yalinga ku Supreme Council nga te Sheek wa Kibuli. Kati Sheek Abdurrahman mbu yalina eddalu, Sheek nsonyiwa okwogera ku bigambo bino, ne wallahi ge mazima. Kati mbu Sheek yabangako kyayogedde ku sayidi eri nga Sheek Abdurrahman amulumba.
ngamugamba tangu gwe muzata sikukyabba mutatange yakusomesa yamayimira byagatano kati ngaseka ngamba Abdurahman yona nomya omutwe oba tata we yansomesa simanyi kyamukolera siyinza mwatakinga directly banga mu busiraamu nti busomesa nti omwana wa sheekh wo wabaze mu ddiiro nga kyana kito kyabula kibebi nekijja mulina okuyimirira ne mukiwa respect ekiraga nti sheekh wamumuwa respect kati sinnange gyenyinza kwatakinga Abdurahman ono n'Abdurahman ono annumya omutwe kakati mba ndi awo nga nyumiza nzibuna enkubulira ki twatwadde tuba okuziika omuntu eri afudde nali simu atalinya kuba na Abdurahman nali simumanyi gwanyumiza twali tuva okuziika ne mpulira omuntu nga akaaba nga antaddeko omutwe no ku mugongo kati nga antobye kanzu bukyavudde nkyuka ne nga mbeera nyo naakaaba ennyo nyinza okulaba nga muto wange Abdurahman mpulidde ng'omutima gwange gwennyamidde gukakkanye nnyo nenkyuka ne muwahaaga ne mugamba muto wange tusonyiwagane byonna nsaba onsonyiwe nange nkusonyiwe naye mpulira essanyu Sheikh anyumiza emboozi eyo n'endowooza ewedde wayita wiki nga neddamu n'aginyumiza mbona ng'oli Abdurahman wallahi njogera ntya Allah neddamu n'aginyumiza n'ogwokusatu nera Abdurahman tisaamu tigaba nalisime naye ng'onoowuliriza munno ng'akunyumiza kati tufuna ebizibu kuleba nga mbalositeekeyo bange abulirira bulungi akumaakuma abantu mbu taata we yasomesako okuseeka nimbagamba ani oyo nseeka Abdurahman neŋŋamba kyembadinadde bagamba nseeka nnyumiza nti okumanya nga taata Abdurahman wa muwendo nnyo okugamba muntu w'amaanyi nnyo mu bulamu bwange mbulumu nali ndi eyo nga nsomesa kutuba Sheikh niyasomesa kutuba ebigamba ne bimusanyusa nnyo yalina ekitambala nengamba ekitambala kyange kiri ekya green ekyalo kitwambaza Anwar nengamba nti yakyeyambula n'akinyambaza nengamba ekyo kyamaanyi nnyo omusomesa w'okurecognizinga mu bantu kitegeeza mbu tomuswaziza wakwata byakusomesa kati nangamba tekyakoma kwolwo era mba nina wendi era nga nsomesa tata Abdurahman yaliwo era nayimuka seeka neyambula ekitambala kye ekya gold n'akinyambaza ekyalaga nti yali asimye ebigambo byange bambi ng'awulira Abdurahman neddalu ayagala amukwate museka ye nga we yakwatanga ebintu bye naye ng'ate akimanyi nti obusiraamu tebumukkiriza kubanga ayanukula omwana wa sheekh gwe yakola ki gwe yasomesa era bambi n'abanabbirali abali wano balinyo okwagala Anwar kyebayi mumwagala kulwa sheekh mujjuka nti omwana oyo sheekh alina ebigambo bye gye muli nziramu okwebaza Honorable Nakiwala Kiyingi bannange nze nayiza mu nsi muno ebintu bingi wenfunye ebizibu nabeera nga nze mu nnyumba nga ndi bulamu bwange bulala mwami wange ye mukwano gwange wenva ku KCCN yabaga slot yange Sheikh nga parkinga wano motoka Anwar nge parkinga wano nga mbeera wano weekend yonna nze nga simanyi bifa mu nsi nti omwami waffe ensi etabukabwete abantu beera hostile naye Sheikh yalina emikwano mingi yalinamu abasiraamu ne Sheikh yayinga tasosola mawanga amadiini nga buli muntu amusembeza wemba nzijuka Honorable Nakiwala yajja kuwana emirundi aweranga 6 naye njogera nti Allah teyandabako Anwar ye yamulaba Sheikh yayitanga Anwar n'amubuuzangako nze ne nkola ebyafumbe Sheikh n'amuleetera ebanyumyanga wano Sheikh abagenyi byalabiranga waneeno olwo batula mu ddiiro naye banga byeri confidential batulanga wano kati tufuna ebizibu nga byonna emwabira basijja bibaddiramu Nakiwala agamba Imam nti siyinza kukkiriza mwana wa Sheikh Muzaata kukula ng'abundabunda wakiri okuva kuba minisita oyo omwana ekyaddayo maka ga taata we era Nakiwala olwajja wano ndowooza byonna ekifujo ne lisiizinga ate natakoma okwo naŋŋamba nti Hajati wabeera abaana ba Sheikh bonna abato nga bali ewa tebalina we babeera abaana webaleeta waka wano obakuze kugamba olaba nti munsi muno tulina okuba nga buli muntu tofa ku ddiini tofa let's be tolerant to one another because tuyinza kumanya nti woba oliwo ovuddewo ani ali kubeera abaana b'eggolo mwami Goddo onyaze wano okubeerawo ku lwa Sheikh Muddu wane si musiraamu nange be bagenda kusabira mwoyo gwa mukwano gwange kambeerewo naye nga twaliwo abasiraamu abagambye nti ffe tuli bakaafiiri so eddunya bwetyo wefaanana Sheikh Abdurahman atugamba yagala nnyo ng'olekamu nekyawa nnyo kyawa ng'olekamu so tubeere tolerant one another tubeere nga tuli warm ng'omuntu ojja gy'oli mu smile ng'omalire
ekizibu kye obanga olina obusobozi bwe. Era nze mu foundation yange nyamba abamulekwa bannamwandu ne sisosola ddiini. Nze kasoba ng'oli mulekwa konkona nja kusomesa abaana nja balabirira. Obanga oli nnamwandu konkona sifa ku ddiini Allah yalitusabirawo. Kubanga tomanya osanga oyo mwana gwenyambye mulekwa yaligamba Arnold tobuukirawo waliwo amaggwa ebyeddunya toyinza kumanya. Nebaza olwomwami yava emiti yanastamulabako yajja nakonkona n'agamba nti Sheikh yasomesa omwana wange ndetudde Anwar Nkoko bambi gy'oli eyo oba oli wano oba oli eyo webali nnyo webali ddala okujjukira omwana wo. Nebaza nnyo Haji Katongole nga taliiwo ne Kura Hajat era mwali wano ne Haji nsaba nkwebaze mukwano we nafuna ebizibu wabeerayo abantu abamanyi nnyo Haji Katongole babe y'omu bagenda ewaffe e Bugerere beba original Muzat and others ne bajja ne bampasa naye tubali wano ne Hajat Fatuma Haji n'ayita Fatuma n'amugamba Hajati nkubuulire nze Hajati kamu twalina plans Haji Abdul nga wabagambye zaali huge nga twagala shiftinga tugende ekyanja cause kyajja kyali kikumbi n'essomero ya Anwar nga shekanga amajagala omwana nga amalire wano accounts nkuli yange essomero ino ddungi nnyo kati kabeere wano eno wano tuteekawo apartments kati nangamba yalina ebyapa bya Haji bingi gye twabiterekangawo mu kisenge namba Katongole nalina ebyapa bingi nnyo biraba wano mu drawer ngenda mugamba mpa ekyapa kyekyacanja konze kituufu seeka nagenda nakimusa Haji Katongole namugamba it's okay kitwala ekyapa nakimwa ne bakola transfers kati agamba Hajati we namugamba Hajati omanyi omwana no kulufu tajja kusobola bano bantu balwana dentalo tukwate ettaka liri eryekyanja tulimuwe ave mu ntalo zino abeera ku ttaka liri eryekyanja nga wendaba abantu bano bayinza omutawanya ennyo ndigamba atya Sheikh nga musanze mu kabuli eyo omwoyo gwe nti Hajati bamugoba ne sibako kye nayamba ne Anwar Hajati nangamba jangu nkubuulire n'abimpitiramu nemugamba neyanziza gyo ne katulabe ki ebintu ebitambula kubanga ye omwana ne rights okubeera maka gatata we niye era bambi era neyanza nti wadde ennyumba Anwar bagimuwa naye ate n'ekyanja naye natwalayo kugamba adayo pebisebire bulungi byonna nakwasizawo musango wange nebaza mikwano gyange Vivian Kaboyo Faith Nakayiza yakola wani omwana nali simumanyi ali katakati yajja mu bulamu bwange nengamba gye abantu bakolako efujjo naye njagala mbeere bodyguard nomutumira bwenti nengamba kati nabona omwana ngamba nengamba bodyguard obusobola namangu osobola naye kati kyekintu kinali ndowoozezaako kati abantu bajjawo wano okubba emmotoka omwana oyo yaliwo yabagamba wali nze mbiteekaawo byona mwana wabwala n'omwana yabalemesa emmotoka tambula ne bagenda si yona gy'oli ekkata bambi nkwebaza nnyo we bali kunjagala ate Allah n'akuwa omukisa n'otuukiriza kyekyakuleeta mu bulamu wange nebaza nnyo zaamuzamu tukoze emirimu mingi nnyo mukulu wange ono we bali nnyo kumbeererawo shari emirembe taliiwo baganda bange mwena bamaama mwena team Dr. Cool bayita ba Dr. Cools mwena mbagala nnyo mama wange yo my hero mama yagamba mama wange tabeerangako mawulire nge mumulaba ndoza mwene yali first time yammwe okumulaba naye maama yagamba nze omwana wange nga yafumira wana muto n'akulira mu nnyumba eyawo basaaga maama mwebale nnyo ebaire ddala ala okwejja n'omukwano njagala okwebaza abantu b'okukyalo kwonna LC1 leadership mwena mwebale nnyo okubanga muli ba neighbors balungi nebaza Hassan yatudde wali mu koona Hassan wuyawo ali kusaidia mwami wange meneka mabuulire si kyangu Hassan ne mulala tumwebaze nnyo mu bantu 1000 gwe Allah n'akuwamu okutegeera gumu bane si kyangu tukimwebaliza Allah baka Hassan yagamba kuva ku day 1 n'agamba nze Sheikh tangamba nga konti wenvanga mu nsi ngenda mu makage ngobe mukyala we ni Anwar era nze temuteka mu bintu byammwe Hassan misana tukunabagamba dini kumwali ya dini musome yammwe nange nsome yange nze siri kufujjo lyammwe naye n'abagamba ate mujja kwejjusa wallahi n'omwaka tegwaggwako Sheikh Abdurrahman nga wagambye ngera mune bakuba obunyama munange tukolereyo bwotitiikire naye abantu bange n'abakwera baali basaba naye Hassan webale nnyo webalire ddala okubeera nga twatambula naawe natugenda okugamba bavubuka banne nti muli azamanyiza nnyo omukyalo oyo kubanga twakula naye mwandibadde temumukolako fujjo
naye Hassan alla bambi nawe akuterawo abantu abalungi abaliyimirira naawe ne bazanya abaana bange abaana b'omuntu gwe Sheikh Nzaata wallahi abaana bange bampa ekitiibwa okuva we najja wano abamutwala emyaka gye gimu abalanga bansingakokko n'abaana abo tebapisangamuko ku maaso naye mbuyaga yonna eyali wano eno sirowooza nti mwali mulayika omwana wa Sheikh yonna mu media mpozi nga banankuba leero obenkya n'abaana bakuuma ekitiibwa kya taata waabwe mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba Allah bamalire buli kibatawanya ku nsi kuno abawe ebirungi byonna ku nsi kuno ne ku duniya ate atukuumira omukwano nse wendi nja kubabeererawo nga Khadija we namugamba ti okunkubira ku busimu ndi maama wammwe nja kubabeererawo ebbanga lyonna paka Allah wandinsinkanye taata wammwe nate nebaze nnyo Sharia Court y'ekibuli yakulirwa Sheikh Kibaate then Sheikh Kibaate yali ku bakita hot plate cause interest abantu zaali nnyingi ne Sheikh Kibaate yayimirira ku magulu ge abiri n'agaana okuba nga bamutaataaganya era ebintu byagabwa bulungi mu Sharia Sheikh Abdurrahman nsebankutegeeze bintu byagabwa bulungi buli omu n'afuna omugabo gwe era tewali abanja naye nga Sheikh Kibaate okusaba tumwebaze ne ttiimu eyo nayo ey'ekibuli okubanga bayimirira ku busiraamu ensonga zino ne bazikwata amidst pressures nyingi ne bazanga Supreme Council neyinayo documents nali njagala banyanguyiza banyaniriza nibo banga bazinkolerako njagala nnyo okwebazaako abatwadde ku ssente z'edduwa sakoze meeting olwajja sinateekayo kaadi abantu waliwo omwememita Musa Lule ali South London Haji Mandela Haji Abdiga mutabani wange oyo Haji Sema Properties ne Haji Sema Properties mukwano gwa Seko w'enjawulo kubanga naye era mu pressures ezo zaaliwo yagamba nzibaneze kula Sheikh Anwar simuvaako era bambi abakubira akasimu n'ababuuzaako Anwar yaleeta Anwar mulungi naffe weetulaba w'ensonga yonna nga naffe tetuyinza mwerabira Antrose wa America Mwami Kakumba ne Haji Ntale batubeereddewo mwebale nnyo mwebalire ne Hassan gwe yagitaddemu ssente Hassan mwebale nnyo mwebalire ddala angenda kuwandiika ekitabo actually nkiwandiika nenja kifulumya sosuno mayinze ndi muntu wabyanjigiriza ekitabo kyange ngenda kituuma ebibaawo oluvannyuma lw'okufa kw'omuntu naye nga mayifa abawandiika ebitabo tubako ne case study ya research egenda kuba maka gange mwennyini ekitabo kino ngenda kiteeka ku mitimbagano mbawe link ng'ogendako waliwo tinokilikinga ojja n'osoma ku mitima gy'abantu n'ebibeerawo ng'ofudde kubanga bino tebyali bipya mu nsi byebibeerawo nezi byali bipya gyendi nali ndaba birabe nina ettaka lyange Sheikh Abdurrahman liri iika emu eri mpiki ettaka eryo naliwaddeyo tulizimbeko omuzikiti gwa mukulu wo tugutumye tugutume Masjid Sheikh Nzaata njadi kulambuza ettaka eryo weriri naliwaddeyo omwami wange afunemu empeera bere sadakatul jariya kino nsaba nkyogereko bannange bwebadde ekintu ekibadde mu nsi kati nga nzali mugala empowerment n'omukyalo omusiraamu nga ne mutugamba bane tuli bannalukalala naye nammwe muli bannalukalala abantu bali ere batuyita bannalukalala nalabye ekyambogo nga bajjako omwana obukaaya abaana bawala obukaaya okuba nga bagenda mu exams kiba kutunafuya mama era ffe tukweka ebibuuzo muno bo bannaffe baliko tebakwekako ebibuuzo walala eno oba ne mubukaaya wabasista olaba ne babeera bakola ki batukyokooza naye nze abawala abasiraamu kyembagamba ffe naffe twakola ebyo bintu bagezako okutusumbwa Hadija wali wano gwe nasoma ne ku University Makerere so nga tetukkiriza badde akakaya tekakuvanga ku mutwe kati sima ekintu kyenyinza kwambala nempulya nga reading smart ate eri confident nga tesina veil temujjako bukaaya kambanyumizako katono nze nga nagenda mu KCCA nali ngenda okukola interview nensaba omukyala kansula nansanga corridor nomuza Hajja tumuzaate okimu ekiwanda nemugamba nze kola interview nagamba muyambaddewo otyo nemugamba nagamba jjako obukaaya wonna tebagenda kuba mulimu wano ng'otaddeko veil mutufu omulimu gwa KCCA nali ngwagala nikoze nesikolangako
nene ate nzije kakakaya mama muli mu kiguna eno kubanga okugamba nti kusinga ggulu nengenda n'akakaya kange nekola interview bandi muwala mugezi nayite interview nafuna 10+ ne bagamba ono yalwayo tumwetaaga mu kitongole muno nibamponge kati waliwo oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.